Nabwire fedde ekitundu kya kubiri nyongera nate okukwaniriza ekitundu kino katukitandika n'akanyomero kaffe aka Late Talk Twogere. Olunaku lugenda kuba Lwakutaano sabbiiti ejja. Ennaku z'omwezi zijja kuba 7 omwezi gwa 4. Lunaku lujja kuba lwa Good Friday. Canaan Land nga bulijjo ku lunaku ng'olwo etegeka okusaba okutwalira ddala essaawa 24 nga kuno kubeera butereevu ku mikutu gyonna egya Salt Media. Njagala tweddemu twejjukanye engeri enteekateeka zino gye zikolebwamu. Ekkanisa eya House of Prayer Ministries International esangibwa Makerere Kikoni ekulemberwa omusumba Aloysius Bujingo yasalawo olwa Good Friday okuba olumu ku nkuŋŋaana zeetegeka omwaka nga tusemberera amazuukira. Bakubirayo essimu gye bayita mukyusa bulamu mu linnya lya Yesu Mukama kolera ogenda okuva wano enkeera ku makya tusiba no tuzibizaawo tukeesa. Ogenda okuva wano nga Mukama akwambazizza omuliro nga buli ekyali mu kkubo lyo kidduka buddusi kisirya busiriizi. Olw'omwaka 2023 lwakubaayo nga 7 April ku ttaka ettukuvu ery'e Canaan era leero katukulage ku byali mu kusaba okwa Good Friday okwa 2022. Mwebale kwagala Yesu, mwebale kwagala Pastor Bujingo, mwebale kwagala Susan. Amazima gali nti kwe kusoosa okujja mu night prayer mu bulamu bwange. Okusaba kuba kwa misana na kiro nga kubaamu ababulizi b'enjiri ab'enjawulo okuli omusumba Charles Semakula, omusumba William Serwada Kasaayi n'omusumba Edward Kayizi. Njagala olwaleero ku Good Friday eno ove wano nga toddamu n'eddakiika emu okukola byonna ebitali bikulu. Abajerese abasese naye olwaleero lindako mwanyiraze. Olwaleero lwe lunaku lwo lweteekereteekere. Bwe mba njogera ebigambo bino kkiriza bukkiriza. Bayibuli egamba nti buli ajja eri Katonda, Abaebbulaniya, buli ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali. Jagamba mujjejeni mwe mwenna abakoye abasoboda nange n'abawumuza. Saba Katonda akuwumulize mafuta, saba Katonda akuwumulize mu bulamu obulungi, saba Katonda akuwumulize nga ofuuke obujulizi obutambula, obujulizi obulamu obutambula. Bano tebaba bokka wabula wabaawo n'ababuulira nga bayita mu nnyimba okutuusa obubaka bw'omutonzi. Ekituuti kiseeseetulwa ne kizzibwa wansi wa Canaan Land awasimbibwa ebidduka wema n'ezipangululwa. Waliwo amafuta agali mu kuwuubira Mukama, mumulisize muwuubire. Your enemy is already disappointed. I told you, whoever wishes you to fail is going to be disappointed. God will never permit you to fail. Ebiseera by'omwezi ogwa April biba byankuba naye okusaba tekuyimirira. Abakkiriza bajja ne zitamusiiya oba umbrella era omusumba Aloysius Bujingo kennyini naye taseguka. Twawaddeyo essaawa 24 maaso ge akulabisa amaaso ag'ekisa, asaasira busaasizi nawe n'oba n'ennyumba ey'amaanyi. Essaala eviira ddala misana ng'okusaba kubaamu okusiiga amafuta agagulibwa ekkanisa ssaako n'okusabira abantu ababa bazze n'agaabwe. Abaana b'ab'obulenzi n'ab'obuwala, abakadde n'abato, ab'embuto n'abazze nga bagamba nze kimye mafuta agakufuna lubuto. Bonna amafuta gano Mukama gabakolere. Ngaawudde taata, buli muntu gwe gatonnyako ebibadde emigugu bisiriire bigwewo. Entegeka eno yawoomebwamu omutwe aba Q Vibes era Charles Kabogoza olukuŋŋaano lwa Good Friday azalufunirako endala nnyingi ng'atuusa saawundi omulungi. Olunaku Mukama ffe Yesu lwe yeewayo okubeera ssaddaaka tuleme kulutwalanga kyakusaaga. Nakyogera ne magamba bano olunaku tugenda kulunyiga mu nnaku ze tubadde tuyina. Tubadde ne Independence Night,
twina vision night tugenda country ne tukalayo olukuŋŋaana naye olukulira ennaku zonna lwe lunaku lwa passion of Christ. Olunaku lwa passion of Christ. And this is the day. From this day, the Good Friday, your days are going to be good. Ennono ya Good Friday evira ddala mu 2019 ku kanisa ya House of Prayer Ministries International okusinziira ku musumba Aloysius Bugingo, wabulanga mu 2020 ne 2021 zali za scientific olwa COVID-19. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Now, omukulu ono bwe yawulira ebigambo ebyo ye nannyini byuma byonna bye mulabaawo. Najja n'aŋŋamba mu 2019 n'aŋŋamba enkuŋŋaana endala zonna nja kubajjangako ssente. Naye olukuŋŋaana lwa Good Friday Yesu lwe yawaayo saddaaka n'annunula mu bibi byange. Olwo nange nduwaddeyo nja kulikolera nga House of Prayer ku bwereere. Zikubira waggulu zinoge. Ne tukola olwasooka 2019 tewaliwo kye twateekamu ssente n'eki. Ku luno yambuulidde lwa 6 ng'ennaku ziweddeyo nanga ne musumba endagaano yange ne Mukama sigyerabiranga. Olunaku lwe yanunula nange ŋŋenda mmuwangayo ekirabo. Ebyuma bye mulaba eyo yonna waggulu ezo zonna screen bino byonna Okusaba okw'omwaka oguwedde okwa Good Friday kwe kwasooka okwalimu okukuŋŋaana okw'amaanyi nga tuvudde mu kirwadde kya COVID-19. Your enemy is already disappointed. Mu ngeri ey'enjawulo tulaba okusaba okwa Good Friday nga kwa Lwakutaano nga mu 7 April ku ttaka ettukuvu ery'Ekanani ku kanisa eya House of Prayer Ministries International. Katonda agabira abasuubuzi omukisa. Katonda agabira abasuubuzi omukisa. Emirimu gyabwe egyaggwaawo gyonna giddewo. Yaniriza amaanyi agazzaawo emirimu egyaggwaawo. Yaniriza amaanyi agazzaawo emirimu egyaggwaawo. Ekigendererwa ky'okusaba okwa Good Friday ku kanisa ya House of Prayer Ministries International kuba kukabirira Katonda abakkiriza bazuukire wamu ne Yesu eyakomererwa ku musalaba. Naye Matayo 10:28 Mukama waffe Yesu aga nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Zikubire mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu mugambe Yesu webale kutulowoozaako. Okusaba kubaawo emisana n'ekiro era essaala wonna ennyikizibwa okumala ebbanga. Yesu bw'aba yeeyanjula ayogera mu kitabo kya Luka essula 4 Luke chapter 4 verse 17 to 19. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor." Omwaka oguwedde omusumba Aloysius Bugingo yazzaamu abakkiriza amaanyi obutawuliriza babawugula. Yaŋŋamba nti tugenda kusabira ebintu 4 empagi 4 ze zikutte. Empagi oba ebikolo 4 bye bikutte buli kintu. Ekisooka eby'omwoyo. Olina okusumulwa mu by'omwoyo n'otobera ng'ekifulukwanga buli jjembe likuyingira, buli muzimu gukuyingira, n'egitambula ebyagyo nagyo gisibira mu ggwe. Oteekwa okubeera spiritually strong. Zikubire waggulu n'akalulu ak'amaanyi.
Whoever is wishing you to fail is going to be so disappointed in the mighty name of Jesus. Okusaba tekusosola bavubuka n'abakadde era ababuulira nga bayita mu nnyimba. Tukulinze ku Good Friday nga 7 April 2023 ku Lwokutaano era tukukoowoola okuva gy'ova obutasubwa ate n'okuwagira olukuŋŋaana luno luggwe mirembe. Emyaka giyise ebiri nga mu nsi yonna twali lukuŋŋaana bwe ruti. Mwebaze Mukama kubanga waliwo nga bibaawo ate wooli kaakati nga Mukama akyusizza.